Bino bye bimu ku bimotoka bya KCCA n'abamu ku bakozi baayo abasangiddwa ekiringa ente mu disitulikiti y'e Mpigi nga basenda oluguudo ew'okuyisa ebimotoka ebisomba kasasiro. Wabula bano balagiddwa okwamuka ekifo kino bunnambiro n'ebimotoka byabwe obutaddayo kulabwako mu kitundu kino. Okusinziira ku batuuze, bano babadde mu kiro basomba kasasiro ne bamuyiwa mu kitundu kyabwe nga bugenda okukya nga bamuyiyeeyo dda. Kasasiro ono bamuleeta essaawa 4, eyasooka bamuleeta essaawa 8 ogw'ekiro, eyaddako ne baddako essaawa 4, baleeta essaawa 4 essaawa 8 mu ttumbi. Ekyennaku nti bano babadde bateekawo n'abakuumi okuziyiza buli mutuuze agezaako okutuuka mu kifo kino. Tubadde tusula wano ne batukuba emigo ne batuwalula wano. Mbonyeebonye nnyo ne kyamaani wange ono naye nga tulwana olutalo. Abasajja batumazeeko emirembe bazze wano batukuba emiggo, bo baagala kukola byabwe, baagala force. Kyokka ab'ebyokwerinda okuva e Mpigi nga bakulembeddwamu RDC Sempala Kigozi n'abamu ku bakozi ba gavumenti bazze mu kifo kino era ne babalagira okukyamuka. But I wouldn't like to leave before when you have not. Yes, contact them. They are around. Has left the resolutions that they should vacate the place because the district is not aware of the activity taking place. Oluvannyuma baleese amagye ne poliisi okulaba nga bakuuma ekifo kino obutaddayo kuyiwayo kasasiro. Okusinziira ku bano kyabulabe nnyo KCCA okumala gamansa kasasiro kye bagamba nti yandiviirako abantu okulwala endwadde eziva ku bukyafu. Naye no kasasiro gwe baleese yasinga abantu abazimbye mu ntobazi kuba ono batuleetedde bulwadde, tebatuleetedde swiiti, tebatuleetedde mugaati. Saagala ndwadde mu kitundu kubanga enkola efaanana bw'eti sirowooza nti ekyasuubizibwa. This place is not suitable for this. Siraba njawulo wakati wa Kiteezi na wano. Bwe tuviiriddeyo ng'ekifo kino kikyagenda mu maaso n'okukuuma butiribiri n'okukakasa nti KCCA eggyeewo ebimotoka byayo.